abatugoberera mu buli ggwanga mwebale kubanga gye muli. Bannaffe twebaza Katonda okubanga twasumusiddwa kati twaweereddwa olukusa okubeera ku YouTube partner program. Era osobola otwegattako n'okola joining n'osasulayo akasente ako 15,000 n'obeera omu ku ba partnership baffe. Then ekyokubiri gy'okoma okubiraba gye bikoma okubanga bitambula ne tusobola okufuna munnaye kasente akasobola okujjanga wano tusobola obbawanga buli kye mwetaaga. Tubaanirizaako olwaleero. Nze leero ntuddewo olwaleero abadde batero beerawo leero babuzi ne ŋŋamba kannegire ng'obudde situlina gwa subscribe nga nasharing nga tukwebaza ne ka comment ko kikulu nnyo singa oba otuwabulamu. Ndina omukulu Salimax Pro gwe ndi naye ensonga ziri bbiri. Ensonga era ddala esooka ekibuuzo kigenda kudda wuwe nga yagoberera ebintu bino musicale era nga ali mu kisaawe eky'amawulire. Ensonga ya Bikaaye. Bikaaye ku wiki ewedde yali ku kitebe ne bamwambaza akakofira ne bamwaniriza. Okuva olwo waliwo ebijja byeyolekanga agamba nti bagamba amasanyalaze gamukutteko sajja booking zizazzeemu na buli kimu kyalinye. Ekibuzo kyange erisali nti abayimbi abayinza okubanga bakyasitwagolinga omukulu Kyagulanyi asobola obbaza engulu. Ekyokubiri Bikaaye we bamuweredde omukisa agenda gufunamu oba ayina demand endala gy'alina olowoozaako bw'aba gufunamu. Then ekyokubiri ye alien skin. Alien skin mwe mwanna temwamanya nti yatandika okwetegeka. Bw'atandika okwetegeka sheza asookera ddala nze namanya emu yeekasambya endala yeekalamba. Yeekasambya n'emusala teyafunamu bantu bangi yalinga mu 1,000 something awo 1,200 1,500. Ekalamba wo nkuba n'emulemesa saagala mbitwale nnyo personal. Enkuba yo ye yalemesa. Kakati tubadde tuli awo olunaku olw'eggulo amasasi ne tugalabako nga geesooza ku washing bay ya mwami Bajjo wali Makindye nga bagamba alien skin yatomedde emmotoka ya kawishi ka Bajjo. Bwakatomera n'ayagala adduke. Kati omukuumi abeerawo mu kifaawo n'amugaa tojja gisimbula nakuba amasasi mu mupiira. Olutalo lwabadde lw'amaanyi tuli awo ne poliisi ng'etuuse. Nze kati ekibuuzo kyange enewe kiri kimu saagala mpite wala. Yabadde sitanti oba ne alien skin nga alien skin alaika arrogance mweri kubanga ekyobusa kyo baatulimbye mbw abeeri bwe basanyuka bakukuba obusa bw'ente. Abalala ne bagamba mbwe batyo basanyuka. Abalala ne bagamba abadigize mbwe essanyu lya amanyi abawolereza bano bazibu balina kye beerabira nti ogenda kujja kuwolereza wabaddeyo ku ground otuwe footage omutuufu oba nawe oli ku video gye tuli mu kukomplainingako. Abaana babadde bagamba mbu ne bwowunyako katambi kawunya obusa kawunya obusa. Kakati nno nze kyanewunyisa kyabadde kimu kwe kugamba abali abawagizi basusiza vibe bawunzise baleese ebisooto ku stage. Neganda eno n'ekisooto ekitagaana kuva mu ngato ne kirinnya ku stage waggulu ne kisammuka kityo. Alo nale olina okusooka ne weebuuza nti ye gwe baakubye bye baamukubye bye saategedde. Ne bw'abadde busa buli kubanga obusa bw'ente mbumayi bwe bugwa mu white bwine ajjukira bwamu amazzi ga green kati bukola bola doti bwe gwa wano side nga wano wabeerawo ka green amazzi agala gwo omwana obusa bw'ente yayingidde atya nabwo mu kivulu. Manyi kati nga tonnakirowoozaako gwe tunula ne crowd yabaddewo baabadde bameka. Ayina okuba yabuleetedde mu bbaaga oba mu kaveera oba yalina gwe yabutumye. Bano ababeera bano abasecurity ababeera ku gate ku miryango baba n'akuuma kano akakola ki akakebera akakebera kati simanyi tekawunyiriza byuma na bomu obusa tekawunyiriza busa anti omwana agamba kikomando kyange jukira kiba mu kafe naye nga tebwabadde bubi nga bagamba bwabadde busa bwante nze nalabye video obusa bwente mbumanyi sali akasaka tambula nkwabulira mazima tibyabadde bitooso bino tubiteeke ku level ey'okutunulira ebintu tuvemu okuwagira nze sirina side naye bwabadde busa abali mu kuwolereza muleme kulimba bwabadde busa. Nero ekitegeeza kye bayogedde ekituufu nti yabadde bbi. Owente bakiteekeko owente ow'omuntu gundi naawe tayisika waawo ye omwana amukwatamu ati amukuba omu. So naye nga abalabi ba Great Media mbalamusizaako nate n'olunaku olwayo tukomyewo era ku nsonga ezifa mu kisaawe eky'okuyimba n'ebintu ebifaanako Federation eriwa
tugende ku balamusizaako nnyo mwebale kulaba n'okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga batuwadde monetization tuli ku final touches tuli ndi mu kusubmitinga batuwadde kyakabi nnyo mwenna abatuteerawo balina kutuwa buwagizi kusharinga tufune views tujjanga wano nga waliwo ku mazzi obanga naffe data guteekamu naye bagambe mpozi n'omwana ali ku kamera kiwala kinyirivu kirungi oyo tunaba tumalirizo n'akiteekako mu kamera ekyekiwala kireke nkireke kuba ajja kujja ne mu filita naye nga bampita Salimax Pro nkola ne Heart FM radio ndi munnamawulire mulamusizaako nate olwaleero nga tuwawaanya ensonga ezitali zimu okulabika nga tukusiigira ekifaananyi omusajja bwe tulaba ebintu omusajja yakoze press conference y'amasanyalaze Bikaaye amanyi Bikaaye natunyonnyola nti owulira otya mulinga amasanyalaze gakukutte kati Bikaaye mumumanyi bumanya nga Bikaaye nenze newaabwe mmanyiyo ewaka banyo gye bazaala Bikaaye mwana w'e Kasanje mumpijjaawo era nali nkolera Kasanje 2016 paka 2017 bangamba oli muntu mukulu nga mpakana kati ntandise obimanya kyogamba 2017 wadda nnyo omanyi we nali buuzo oyo omwana ayinza okuba yali agenda tula siniyafu nekyo kyegana kuba nkuze 18 njiweze batugamba bweze 18 oba okuze oba weesalirawo okulimba kyonna kyoyagadde amasanyalaze kwe tuli Bikaaye nze okuba nti yavuddeyo najja n'alaga ensinga bw'ajoyininze Nuupu nja kukyesigamya ku bintu biringa bibiri ensonga lwaki Bikaaye yakoze ekyo ekisooka Bikaaye nga ye waliwo ebintu ebimu byabadde akooyi ebintu bibiri ekisooka abadde akooyi okuba obucupa ekyo kimu nti omuntu ng'omuyimbi promota gwakedde ku makya n'awa ssente ogenda okuyimba bwe bakubira obucupa ku stage kiba kirabise bubi kyayinza kiba kikuttira bingi newandibadde oluusi ofuna bushozi obulala oyinza obutabufuna kubanga omuntu aba akweraliikiridde okitegeera ekyokubiri nti Bikaaye nga ye ebbanga ddene ng'ayayaanira okwagalwa naye nga takulina okuyayaanirwa kwe okwokwagalwa Bikaaye nti muyimbi ng'omuyimbi gwe twandibadde tusuubira nti yandibadde alina okwagalwa olwa music gwayimbira abantu ne bamwagala then omuyimbi n'afuna okwagalwa olwa music we naye Bikaaye ebbanga lyayimbidde okwagalwa mu music kubadde kutono okitegeera so kati bintu biringa bibiri Bikaaye byabadde ayayanirwa okufuna mu bantu kyendowooza nti biyinza okubanga bye bimu ku byakoze eki byamugjeeyo okujja mu Nuupu kubanga Nuupu kyekibiina kyetuyinza okugamba nti kirina abavubuka bangi ate no salimenya statement yeyo kirina gamba kimu kirina abantu bangi kale kirina abantu bangi kyoyagala njogere naye andi wuliriza lwaki ngambye abavubuka nti Bikaaye muvubuka kati n'abakadde bajja muwagira yes kati kuluno bagenda muwagira kubanga wedde nalabyeko sebo Bikaaye empana gye bamuwaanamu toyinza na kukikkiriza nti mbadde simanyi mbwazi bandi material lulu yeye kenyini yakoze statement n'agamba nti mbadde simanyi mbwe ennyimba zange zaafuuse empya mukadde mpaawo kaaga nabadde nazeeyo nenkola survey kuba nagikolako lwe namukolako interview lumu nagenza okuddayo nga YouTube boy erinnye tekomyawo ne views zirinnye kitegeeza ki downloads kati nyingi ekyokusatu Bikaaye mwene ali munze sirabye kyabadde afunayo era talina kyeyafuna tosobola kungamba nti Bikaaye ebbanga lyamaze mu NRM nti abadde alina kyafunayo kubanga nze ebbanga lye nabeerera e Kasanje nabeerayo okuva 2016 nga bwe nkugambye paka 2017 around awo mwezi nga ogw'omunaana nenvaayo nagenda okutuuka e Kasanje nga Bikaaye yazimbira maama we ennyumba nemberayo 2016 paka 2017 kuvaayo naye ng'ennyumba tennaba kuggwa kitegeeza yali talina kaafunyeemu anti kyekyo kyendi mu kkulaga nti singa tubadde tugamba nti omusimbi gutokomokamu abaana abasinga bajoyinize mu kalulu kano Bikaaye alina ennyumba alina amaka apangisa bbunga so nti agenze yo okulaba ekiseera kituuse nga mu NRM talina kyafunayo kyafunyeeyo talina kalungi kajjeeyo be bamu ne ba King Michael
nti bw'otunuulira impact yaabwe waliwo abafunyeeyo bo gye bali abafunye naye n'omuntu okuteekamu akasente ke oluusi asooka n'alaba impact ye eri ki kati gw'osobola okuŋŋamba nti full figure yaakagenda mu NRM naye okimanyi nti ebbanga lyabadde yakatono alina impact gy'ataddewo singa Big Eye ebbanga lyamaze ne mu bulamu bwe bukyuse okitegeera yabeeranga atambulira ku booda kati alina ku mmotoka so nti ekyali kirina okukolaba Big Eye okufuna mu NRM tibaakifuna kisooka si boogezi okitegeera sibawemuzi balina ebintu bye batalina bye bandibadde balina okuba nabyo nekyandibadde kibafuula oba oliawo okuba ab'enkizo nti bandibadde bayimbi ab'amaanyi be baagalako ennumbers nti kale wadde toli mwogezi nti wadde toli nnyo okitegeera ebintu bifaanako bityo nga bafulu figa ati si wandibadde oyina endongo n'endongo teriiwo so byonna byonna obitunuulira nga abaddeyo just mu kwegumya lwakuba nti omanyi ebiseera by'edda abantu baakulanga okuva ewaka nga famire bwebanga mpagezi ya NRM oba mpagezi ya FDC oba DP n'abaana bonna ekintu mukola kibambala naye nga tuwali gwe bakase kujja ne bagamba nti eno famire ewagira NRM nti era bw'oba tewagidde NRM wane waka wano oyinza obutasobola kubeerawo naye just kintu kirenge gye kyabakulirangamu simanyi nsonga yabanga lwaki naye nti ba Big Eye ndowooza yenkula gye baakula ate ko ba famire baali bawagizi ba NRM nnyo nti olwaleero omuntu ayinza okugamba nze nyina engeri gye ndabamukko Big Eye nti olwawo tuyinza okuba nga tumulabye agenze mu nuupu naye tumwesigula nnyo akyayinza okuvaayo tumwesigula nnyo tumwesigula nnyo kuba n'aba nuupu era bennyini bakiraba bw'otunuulira Big Eye nga tuzzeeko mu statement z'akoze ne press conference gye yabaddemu eggulu waba olaba Big Eye waawera ensonga nga nambulukufu bulungi ku kye kyamugye mu NRM mbadde ngezaako okutunuulira vidiyo za Big Eye nabadde ndaba press conference gye yabaddemu eggulu nga bamubuuza ki ekikujje mu NRM naye nga ayogera ekintu kimu kigambo kimu nazze ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa okitegeera gwe twandibadde tusuubira nti yandibadde asiigira abantu ekifaananyi ekiri gy'abadde naye yazze ng'agamba nti nze ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa nga talina nnyo nsonga nnambulukufu ebeeri yawo so nti bwetuna bigambo bye nga naye kennyini atya okuvaayo n'ensonga ennambulukufu okwogera ku kye kyanzigye mu NRM kiyinza okukuleetera okuba nti ofunamu muli endowooza egamba nti Big Eye ayinza okuba nga wano ali mu kwetegerawo ali mu kubalirawo kamubaaka ke kakamubaaka katya addeko mu bantu afuneyo kasente kati ayinza okuba alina endowooza muli nti bayinza okuddamu ne bakola ki ne bamuyita omuddamu mufiishinga akiina kyendabanga kizibu nga ndabanga ayize okukola ki byayiseemu nga ali eyo nga ndabanga ayize kuba kati awabula n'abantu kubanze ku lutalo we namulabira byapeni nga tudekeera mu mawulire gwe jangu kubulire kyembadde mpitamu Big Eye ebbanga lyonna lyakabidde nga ali mu NRM kyogamba singa tavangayo kuddawa Big Eye tatandise kukaaba jjo bakaabakaaba dda tatandise kukaaba jjo nti atandise kukaaba jjo bakaabakaaba dda mu bufuzi olinga agamba ti wano ali mu kukatego kakubaako byakwasizaawo nkugambye nti nze ndaba gye ndaba which is okay kuba nsoose nenkuwa ensonga zange lwaki ayinza okuba yajoyininze nuupu mu byaddala ekisooka gambye nti okwagalwa gy'abadde abaddeyo naye nga tewali kwagalwa gy'abadde abaddeyo naye nga abantu tibayinza mwagalirayo olw'ensonga nti sayidi gy'abaddeko abantu bakola ki bakyawayo so azze ku sayidi abantu gye bamwetaaga era emabegawo wonna wonna actually kati olaba ashibaga kato yo kimmanyi mu mutima alinamu okwagala okudda mu nuupu ate ye ayagalira ddala
kuba luli yaberanga ne follow y'okuyazi YouTube zi Facebook nga zimusasula ng'afunirayo akasente nga ne baba kibanda ne wabanga temuwadde nga bwe yamuyitanga luli that is principle kati nga yaba comfortable akasente kabaawo obudde buno ekikyaganye mu NRM kuba tozola kutandikawo kati YouTube ngo oba Facebook ngo wagire NRM mbofunemu hapana era obeerayo nababala atejjukira nabe NRM balina ekizibu baba ne sente baba ne data ne tebasobola kufandinga ono mwana wa YouTube katumo yakasente akolemi wa kati kyenkugaye nti kibeera kizibu kwa abaana bajoininga party kwanza toyenza kuntu wala kolera party yonna ziriwe banupu nze njagala nnyo bobanga oli wakubeera mu nsi muno ng'okola omulimu gwo nga tugenda kujajingibwa ekyenaalemu ekibi kyogere nupu weba ekoze ekibi kyogere kati ensi we baya kujajingire ng'okwogera amazima beba full figure full figure kati ate alina we yayokyeza full figure nze kangwe we yayokyeza yesaga ya Bobi Wine nga ddanga 5 ogw'ekumi olulimi Babiro yayogerera ku gate banange awo full figure we namutonere nga wanayokyeza yene bona bloga bwe nalemu awo we nabulabira nti totally they are stupid I'm sorry twayinza kungamba mbu okuliticize olulimi lwa Babiro yali ayogedde okimanyi njogera olunyarwanda okimanyi nange Babi nga bwe yabyogera nsolo byogera fluently so siri waayo okuyiga olulimi n'olwogera tekitegeeza nti oli waayo kubanga abakuliticize nga Mwami Museveni bo bakubuuliza ddala n'originalite ye nti erirudda wa bakugamba yaveeri kati twayinza kunga nti Babi yava Rwanda ofumbirwa Bobi kati ebyo byonna ebyokuba kati gwe oyinza okubanga oli wano kankwe kino oyinza okuba oli wano mama wo nga Munyarwanda taata Muganda kati bagala kugaa nti oddeyo ennyindo yafaanana mama wo oddeyo Rwanda kati kyenkugaye nti awe baayokyeza kubanga abali mu kuyiganya Mwami Museveni tebamuyiganya because nti oba ayogera Olunyarwanda bamuyiganya because yaveeri era ne banne bakolagana nabo bonna bamubuuza omanyi waliwo kye bayita tribalism kyawukana nnyo ne sectarianism nti omuntu ng'ebitongole byonna bijjuddemu abantu abatasobola kwogera lulimi lwotegera nti lwawano ekibuuzo kijja kati nze nabalabanga boogera Babi wayokeza waliwo n'akavidiyo akalake yakwata mubana nno baagalagaana mwana wange genda mu swimming pool okajjukira babuloga beenalemuze wemba nenyeza tebafaayo nnyo kugoberera kukwata nsonga waliwo ensonga nze zendaba mu nupu nga bw'oba oli buloga weenalemu osobola ozoogerako abantu ne bakuwuliriza okugeza nnyinza okuwayo ekyokulabirako nti mpuuga tomulaba nnyo ku front line ey'ebintu ebisinga naye ye ate wa mateeka nnyo ayita nnyo mu bintu bya bitabo mateeka n'agenda oleeta ekintu kye nga kiwero design nga wakisimbye kigenda kuluma kati abasinga bandi bayinza okwesiba ku ekyo lwaki tavaayo mu jjabuli kuba tulimulabako ku front line tibamukubye tiyagaasi okitegedde singa ebyo bwe bitu bibato naye kwe wongamba mbu wawulidde Babi yayogera Olunyarwanda ojja otugambe mu kamera mbu Babi yayokeza simanyi omwana yayogedde mbu agenda kati kankubuuze swimming pool Bobi yagiina nga tanajja mu politics swimming pool agigalewo olwokuba abaana babawamba kiki mbadde ngezaako okugirayo ekigambibwa okuba nti mukadde Babi we yayogerera ekyo nti already waliwo abaana abaali bakwatiddwa so kyalabikanga kwegamba eyali tafuddeeyo ku baana baali bakwatiddwa nti mukadde nga abaana bakwatiddwa Entebbe baggaliddwa nti ate Babi ali mukulaga nti n'obudde bwaki bw'abaana bakwatiddwa tabulira tabalowooza saagala tuwangalire mu nsi muno nga tulinga abasiru anti kakati wuliriza oli full figure muwagizi wa NRM olwaleero mulabanga buloga naye full figure nga simulabanga buloga era yensi buloga kankumali ensonga yange tuleme kuwangalira mu nsi nga abasiru abaana be bakwata Entebbe babakwata lwa Babi babakwata lwa bbaawe kuba Kyagulanyi talina muntu gwe yayita nti jangu basalawo kubanga teyamanya nti gundi ne gundi bazze ku kisaawo gwe nga tonnalowooza kuŋŋamba mbunze kati kankubuuze oyagala kuŋŋamba nti Kibalama bamunoonyeza kyabuze bamubanja nabbanja then Bobi talya mmere wuwe nsobiiye kyekiringa kyentunuulira ababuloga kiboogere nnyo Bobi yatisiza abaana baffe Bobi njagala mbuuze Bobi waliwo gwagamba nti genda okuba ejjinja ow'emmundu oba bali babasanga olwedde batambula ne babibakola kikyenkugirayo nze saagala tuwangalire mu nsi muno ng'abasiru njagala tuwangalire mu nsi muno nga tuli abagezigezi abalowooza ne tusiirikira ne twogera ebintu nga tubyogeza kumanya si kwogera lwakuba nti batutumye twogere bw'oŋŋamba nti Bobi atesezza abaana b'abantu ababatta bo baawa b'e Kenya nti Bobi yasindika abaana e Kenya batulugunya ab'e Kenya
bwe babanga bannansi be batingana ne be batabannansi ng'ekibasa kya byabufuzi nga bw'obufuzi ekibatisa ensonga yaabwe bagirina nze siri wa byabufuzi nesinza kwewala byabufuzi kuba that's the daily life mwe tulivinga nsijja kwogeranga lutalo munze siri muna byabufuzi ng'ate life politics bakugamba is how to manage the society mwempangaalira kitegeeza ki Mwai Museveni obudde buno buli kikolobero kyakola newe mbasiri muna byabufuzi kinyigiriza kyagulanye ekintu kyakola nemba siri muna byabufuzi kinyigiriza so kye mbadde nkugirayo waliwo badde ku babloga ku kashibaga katu waliwo ebintu byenyagala tudulirenga nga tubyobservinga nga biri mu open place nga tetudda mu kwenya kubanga kati ediziko obuzibu bwe buti nti gwe ediziko oyogeranga gwe edizike era edizike ali ebweru alabira gwe alaba ebintu nojja n'obyogerako nga bw'obirabye naye kati waliwo omuntu ali mu kwogera ku kintu ng'ekituufu kyayogera kyafulumya si kyeyandibadde ayogera naye olw'okuba nti alya ssente z'abasajja so tomusuubira kubanga agenda kujja gwe ayogere ebintu gwe nga bw'obira oba bwe wandisuubidde abyogere nabadde ndi ku Eagle NBS nendaba kino okimanyi nti bukya ku makya ku radio kwokolera osobola okuwalirizibwa okwogera ekintu ky'otandiyogedde ate nalikozeeko okitegeera nali nkikozeeko kankwayo tiipu emu Rogers Mulimba abantu twalibadde tutunuulira ku bantu ba bloggers kale twalibadde twogera ku ba bloggers abali ebweru nogaa naye gundi oyo toli mu like tokolera NRM naye okusinziira ku njogera ku engeri gy'okwatamu ebintu n'engeri gy'oyogera ku kintu ekiba kyapeninze kwegamba okyogeddeko mu ngeri oba mu ngeri y'okwekubira mu ngeri y'okubanga gwe wakirabye nyinza kuba tulina wano ba bloggers kati abantu nga ba Godfather suubira nti alina akasente kalya mu NRM anyway simanyi babawa bayita wana lweisaabo anyway nyirabe mmanyi ewana myalo bayitayo ewa Hadija bayitayo kati nze kyemmanyi ku ba bloggers ng'abo ashibaga kato bafulufiga abo nabana lweiso tosobola musuubira kujja edizikayogere ku kintu gwe nga bw'oyagala akyogere anti kyenkoyete tuwangalira tetugenda kuwangalira mu nsi ng'abasiru kakwene tipwe nagiringa omwana bwayimira n'akugamba mbu gwe blogger ali ebweru lwaki oyogerereyo komawo oyogerere mu Uganda omanye kyamuddusa kati tunasobola okujja mu kamera muno nga tetwambadde engoye abantu balowooze bye twogera nti byamagezi tujje nga enjala etuluma tunayogera bwemba nnyina wennyimiridde nga wensinzira okwogera kitegeeza wennyina okwogera tuddeyo ku nsonga wali amasanyalaze nze ekibuzo kyange nakikubuuza kituufu Bobi Wine aliko amasanyalaze oba tukkirize nti kakati weevu yakyuse kubanga boolabanga abanyigirizibwa ate munaye beewagira okitegeera ali kati Bobi Wine aliko amasanyalaze nti president wa NUP ye Bobi Wine gwe tumanyi so kitegeeza nti emirimu gyonna egisinga na buli kimu mu NUP kiina kukola ki kiina kutambulira ku ye kuba ye mukulembeze olwaleero bw'otunuulira engeri gye baanirizaamu Bikaaye n'emabegako wali engeri gye badde bamutwalamu engeri gye badde bamukwatamu kikulaga nti omusajja aliko amasanyalaze okitegeera nti olwaleero bw'ogenda ku social media buli muntu avayo okwogera ku Bikaaye akuwanira Bikaaye n'ogamba nti yono Bikaaye bwe tumanyi oba Bikaaye mulala yazze mu Uganda mupya kimanyi batuuka sebo waliwo gwe nalaba eyagamba nti Bikaaye ye Chris Brown wenkya mu myaka just mibale so nti kikuwaki nti already kimala okukulaga nti omusajja akasajja kalina amasanyalaze okitegeera engeri bayandiriza kikyuseemu ekyo ekigambo nze okusinziira nga bwenze nkigoberera Bobi Wine nga Bobi Wine omuntu si yekka nti yaliko amasanyalaze sali bwe tutuula ku nsi kuno nga twagala tuwangaalireko tube nga tulaba ebintu mu mazima gaabyo abantu abanyigirizibwa bangi gwe bw'ovaayo ng'oyogera ku bigambo ebiwagira abanyigiriza abanyigirizibwa bangi sali kankugambe Kampala genda otuukeko mu kibuga mu maduuka ge wali omanyi amanene nze nina amaduuka ge nakula nze nga mmanyi mu Kikuubo awo ku Capital Shoppers Plaza awo wonna ku Nabukeera nga bamu mbamanyi twemanyi bajjanga ngoye Dubai Gomez akugamba yayabika misolo
kati olowooza ab'ebyokunywa abasinga badduka mbyokunywa misolo gyafuuka emisolo naye gwe ng'omanyi nti babadde tokimanyi nti bafeedinga the entire community buli factory webeera nga babeerawo abagifunamu gwe tokimanyi nti raw materials ezigenda mu factories ezo zibadde mpitirivu kikyenkugirayo nze nga sinaba kutya Bobi Wine ng'omuntu kuba nze nyina ne bemmanyi nga tebaagenda wa Bobi Wine nti Bobi Wine yaba blessing naye nga bali ku saidi y'abanyigirizibwa nga boogera amazima nga balina folo yaabwe nkuwa ekyokulabirako andi kati olwaleero ayogera ku bintu ebinyigiriza bannayuganda oyo abawa nuupu ibwo byogera nze kati fete tubyogera ko tuli bapate kuba kyekiriwo fete tubyogera ko tuli bapate kuba tuli subscribe ne bwogoberera edi ku social media oluusi bwoba otaddeyo video bwoba oyogedde ku kintu nga kirimu ekintu nga kikwata ku bantu abantu bagamba oli wa nuupu era bakuyita waabwe nenze sikyegaana mbuza lwaki bwe mba siri subscriber naye nga njogedde byendaba kitegeeza tuli bangi abanyigirizibwa kubanga nze sijja kulinda Bobi Wine amale kumpa endorsement tuli wa nuupu kubanga kankubuulire ekyobadde tumanyi obadde omanyi omusolo gwa TV gwava kugumu 3 ne gutuuka ku 7 ogwa TV gye tusasula ewaka gumanyi nti bantu bangi abamala ebbanga tebalabye TV buuza omwana ali ku kamera ogusookerwako kati guli mugumu 6 gumu 7 lafule gumu 8 kitegeeza oteekako emitwalo 2 osigaze 10 ezo 12 gwe byatuukayo bitya walabako ku official communication tetukikoze lwakino naye ng'eggwanga lyonna eriri civilized mu bintu byerisooka kankuweyo n'ekyokubiri kasooli wano abadde wa bbeeyi nabaddeko omukyalo mukulu wange musuubuzi abeera ne tons of maize kasooli wawalaba ennyumba we twapakinga yonna ibeeramu kasooli yamutunze yamusaze yamugula 1000 nga maya jakulinya atukeko mu 1500 bamutunze 700 eyo inflation yomanyi kyegenda obaleka kyokka nga amaze okugwa agenda okujja katale nga walayisi kati ekyo goloza kituleka ate nga bamulimye bangi omusanga kyenna kugambye mwami Museveni yakolera Messi yandisase na prioritizing abalina akasente nti bw'oba gwe nga gwokolera boosi wo kati kangeze boosi wo bw'abeera hapenga ebintu tebimunyigiriza tosobola kwogererawo bintu bya opposition ekyo badde okimanyi naye omanyi omusolo gwasasula URA omanyi gwe bwemunyiga waali NSSF ekyo ng'okitadde ebbali amasanyalaze biru omanyi kati mwali ayinza okuba nga kampuni we muli amasanyalaze omwezi gumu mulimu millioni 6 kitegeeza ki tagenda kuba naye happy agamba n'ebintu byonoonese mu ggwanga bwakusanga oyogera ng'asirika luli kyekyali ekyasooka ng'abagagga kabaka we yaviirayo kola statement n'agamba nti tuli ku nnyanja eyeetooloddwa abaavu nga mu baavu abo obuzinga obulimu bw'abagagga kati kyakyuse tetukyalina mugagga gubadde tokimanyi nti waliwo batayikuuni betumanyi wano kati nga bafandinga numpu nga neri bagifandinga bamuga tonjogera naye nga bamufandinga lwaki olowooza ensi buli lwe beetandise okuva mu mikono gy'omuntu agikulembera esooka kukola ekintu kimu sente zisooka ne zifa bwe zimala okufa ne tuluzinga kye bayita trust bwemala okufa ekiddirako kiba eki ebeera insecurity kati watandise okiraba akatambi kabadde kyegego w'amagye yayingidde mobile money nabba ekyo ngo eyo insecurity gye nkugamba vaawo genda ekalonga misana tukunga oli alumbya n'emmundu waliwo ne police insecurity ogenda kunkakasa otya nti Mwami Museveni yakulembera eggwanga lino kuba ye chief commander nze mu bintu byonna bye nalina sigaza okuwoolera respect Mwami Museveni yali security fe twakulanga tuyitawo ku tawo lya Katwe mu Katimba erya waggulu nga tugenda mu ditimo wino nga ndi muvubuka muto nga Museveni bw'abawo omugenyi mu ggwanga bateekako aba red top ng'owa red top omuyitako owumbye bw'oti emikono n'omubuuza n'atakuddamu nga tukimanya abo abantu bali highly respected kati okwekalakaasa okw'ebinyeebwa red top okwekalakaasa okuwa munnabyabufuzi ogu atalina president nti avuganya mu Ssegirinya red top kati respect tugenda giddamu gitugiweerewa security ate jjukira ewaka oluggi lw'osuulako bw'obanga ekkufulu eriko togyesiga teweebaka kubulizaako bajja dusindika kati eggwanga mwe tuli bino tetubyogera nti tuli bannabyabufuzi tetubyogera nti tulina pate zetuwagira oba tetulina zitutawagira ne kati twagala tutule tutunule twebuuze ekibuuzo kimu tetuli bannabyabufuzi naye ate ebyobufuzi bituleetedde okubonaabona kubanga kankugambe bano abasajja batuzanyisa politics oluguudo oluva Emitiyana wali okugenda wali ku kyenjojo lugatte kontrakita gwe baaluwa tannawezaako na kilomita ziwera 3 baalulonkinga 2 nga tugenda mu kalulu baagala batutwaliriza obudde batubayingire time
tugenda otuuka mu kalwawo balugyewo balukole gadibenga lye tubeeremu ebinnya nabadde ewaffe Gomba wali Mwami Museveni wayitira ngadde kalawunda about yemad emwawula kakkirira ekisozi ebinnya mu ebiri kyokka bakalukola of recently so bwe tuba bakwogeranga ku bintu bino nga tetunalowooza nti Kyagulanyi aliko amasanyalaze. That was my point of view. Tusooke twebuuze standi ya Kyagulanyi standi nze nabameka kuba si Kyagulanyi tanagamba bategesi timutegeke Bikaaye tanagamba nti bane Bikaaye muwe emirimu waffe tanakyogera wabula ye Bikaaye bwe yaze ku side y'abanyiza bagaye wa tuwagire waffe Bikaaye nayave mbwavu kati bekwanya era wano wenyinire ekibuuzo kisembayo kati tugenda kulaba Babitex nga bategekera Bikaaye ekibuuzo era concert badinatero girangirira tesukka January oba February abantu bajenga baze kuwagira Bikaaye Star Boss kololo egenda ku waffe naye Bikaaye si muyimbi mubi atali muyimbi mubi edizike nawe si muyimbi mubi bwagamba nti si muyimbi mubi enyemba ze lwaki ebbanga lyonna zibadde nga tizikola gwe ngamba nti mpozi nga weerabidde bwabadde ne hit suula indicator yali hit adulwaddi tunabeera ku suula indicator ebbanga lyabadde kubanga Bikaaye yayimba suula indicator abadde nga webbanga lyonna era ng'ayimba ekenzo yatwala bbanga kinga ku West Yaloso okuzzaako hit tolijjukira kisinzira bbanga lyenkana ki edizike okeera ku makya Bikaaye n'obanga walina suula indicator oliyimba ne lukola by then yali talina bakenzo yali alina bakenzo by then kitutte ebbanga ki kubanga waliwo osobola ogamba ndi mutuufu omusajja kimutwalidde ebbanga lya myezi nga 7 tatuwayo ka hit naye kyaddaaki amaze n'akuba hit uliriza tolabanga oyagala kuŋŋamba nti talina hiti nedda lutalo talina hiti kakwe ansa tubyogerenga bwe biri lutalo talina hiti soko nzire mu lutalo talina hiti lutalo alina hiti addeyo ayogere ku stage Bikaaye byayogerera embalala otegere hiti ze ntezirina makulu addeyo buzi okitegedde otegere hiti ze ntezirina makulu naye ng'abadde nazo aziriwa materials ompya gwe lwaki oleeta suula indicator musajja saabayimbi w'eggwanga oyo nze nkubuulira ayimba Bikaaye ayimba era mu bintu byonna byesaagala kujja mu bivulu tukuwagire nga Bikaaye naye nga si ndongo wikizoke ffe kasamu n'amuwagira ate kati kankubulire abayimbi b'e Uganda lwakuba nti endongo eno nayo yafuuka nzibu si nyangu tekyali nyangu nga bwe twali tugirowooza naye abayimbi b'e Uganda wano bw'otuuka ekiseera n'obanga endongo egaanye yiye ebirala yingira byabufuzi olina kukolaga Bikaaye kati ekibuuzo kyange sitandi yaliye ne sikiini bananga ekisajja nga kifuuse ekisajja andi yayimba nabagamba nti ye yazaalibwa kubalumya mitwe naye nga kiganyo tuluma giruma ate gyandibadde tegibalumoloza yandibadde mu kimanyi oluyimba lwaliye ne sikiini olwasemba baluyita pate ndeka nkube pate eziddakawo zonna ziyimba teziyina wadde wa muntu azitegeera kuba pate yagendako era ina neziyasooka okuyimba ne mutazitegeera gwe bagambe mbuno yatandikira kuze mumanyi size yatandikirako ekintu kyeyakoze ne Bajjo wakirabye nakirabye ekituufu kyabadde naye nebuuzo bwangu poliisi yabugjeewo kati amangu ago kubanga ate yazaalibwa okubalumya emituka naawe gukulumye no bategese sitanti kusuula Bikaaye amangu ago bamutidde alife tukugamba eki amangu ago kale nga basuula waaki nti abadde kyalinyo wa alien skin abadde atrendinga ate yayagala trendinga buli ssaawa ye banaye eyatugamba otuguza interview nga tuweredde ku interview ku bwereere netuuka nozikubanga tetuzaagala akasajja ako katujoga jalabbi sewe tujja kasasula okukajjako interview nga kazino naye ekyo kyo yali sibanya alabika yakyogera ndowooza nga taliiko alabika yali mbokoola obanyi kati kakola tekakuba no psychological akakola tekakuba anti simanya kati gweweza okulowooza nti akozesa kakolako kakatekaizaamu n'ebikola byenjaga naye wabaaga yabikoya byamayirungi tebikuba lwaki olowooza nti kakolako kakakozesa kubanga ne bw'oyita ku poliisi ng'ogaya amayirungi omupoliisi gaawinamu ku bukolompeeko naye enjaga toyitawo bagamba bwakakola ddagala ko ddagala abalwadde abayidde ekizibu ku mawugwe
bakakozesa ate eddagala gavumenti eryagazaaki okuli banninga gaddagala eno gavumenti nayo tekyalina kiddako erwanyisa n'ebigigattako kati akakoola gotokimanyi kabengisa yakabira akakoola n'afukamira n'okufukamira n'abaye tubeegayiridde temukikola ate yo naye yandika esonyiwe kuba kajjamu yiwa obunnyo nze nkuba oli akakoola ako tekazannya ate nga muyimbi waffe mulungi tumwagala nnyo omwana ayimba oyo naye nga olaba kati nze kankubula ekintu kimu ku Alien Skin. Alien Skin ebyaddala tali mu byaddala alina statement gye yakola emabegaawo n'agamba nsaasira eggwanga eririna ebintu ebiri serious obudde obuteeka ku muntu atali serious so nti bw'omutunulira ebintu byonna byonna byakola olaba nga talina lugendo yavaayo emabegaawo n'akola fu naye gwe oba olaba nga gwe bw'okitunulira okiraba nga kyaddala nga kirina olugendo jasi kukyankalanya lwakuba nti bannayuganda ffe tuyina nnyo obudde bw'ebintu tetutandibwadde tetulina budde bwa bintu tubuyina ffe tunyigira nnyo omuntu atutaataganya nga tutudde twebaasa ate n'atulekanyiza eŋŋombe lwaki okumanya obudde tubuyina lwaki Alien Skin yandibadde ajja n'akola ekintu ne tukiwa obudde ne tukibuukira n'osanga nga balyoko bamuvuma kati ovuma waaki kubanga nze siraba nsonga lwaki omuvuma tumuleka yine nze siraba nsonga lwaki omuvuma tumuma attention kubanga ebintu byakola nze ndabangira tibirina luge bikomaawo gwe kiki yali akoze nga kyeyongeddeyo nnyo ekiri ennyumba ya champion gudo yaggwa haya bagamba nti yabawa lunaku lwegenda kuggwa era simwe mwali mu planning komani Alien Skin ennyumba yaggwa no bagizimbira weekend totusiriwalirako sente nga weziri kankubuuze ngenda kubuuza ekibuuzo ekyo badde bazimba ekitebe kya nuupu obadde olaba bakoze innovation kale bakoze innovation ne babadde babikulaga okutuuka lwe baguddewo bali tetwabawako ku sente ekintu tewakirabye nga bano nange nasonda nawaayo omutwalo gwange kuki ku champion gudo muzimbira enju kati girinde ggwe ate batumanyiira tebanga gwe bawa contract eyaki okozima ennyumba ya ebyo birenzi bitandise tubulire wetuuse ssebo naye katonda wa buyinza katonda wa maanyi ffe tubatadde kaaga mbibona mubikole mutusiriwalireko mumanyire ffe tubatadde kaaga ate tekiigwe kijja kugwa wano nga kinoonya kamubaka tugikimme byonna nze nsobola obikola naye nze ffe tubatadde kaaga ojja kusituka wano ng'oyagala tukuddemu tukuwulirize addeyo akale agende ku Freedom City alo banaawezayo n'omulema ne lwaki musuula gwe mutaleeta ani akwanyi kisirife twamuleeta abagendayo baali maze abagenda mu Freedom City bava Kenya mwamujjawo omanyi bannayuganda muli balungi nnyo mu kusuula omuntu gwe mutaleeta nzaawo wembaagalira edda mwe mujja kumakya ne mwagala musuula omuntu gwe mutaleeta mufa naye lwaki leka kugamba nti oluguudo lw'emubende olubi tolina wooyita nga watuuse e Kampala leka kubanga muntu bwe edizika kirimu ekiti Alien Skin ng'ayimba oluyimba lwe mwasooka okwagala oba neze mwayagala toli tetunnamulaba no kyeni mu kugamba nti yajjanga abeegayira bagamba naye muzaagale mwagale ennyimba zange okuyimba kulinganga ne nze wendabira we mwamukolera ku kivulu kya Freedom City hati kyenkubuuziza ate kati misolo ze zaamuleeta naye ate olwedde endongo yali agikubye yali asobola okwetegeka twasapotinga kye yali alina singa yali akira ntitwekisapotinga tekyandibaddewo mumuleke tusiriwalirako mbu tetwamuyamba ne tubipositinga ne tubikola ki tega muleme sali obudde buno olaba abawuliriza abakuwuliriza once the day ne batandika okukyawa omukulu n'ayiteeyo ng'agamba salimu muleti yani oyo ku leedi awo bakugoba kati gwe oba tomanyi maanyi g'abantu gwegeza okoleka ensobi egoba abawuliriza ku leediyo olaba basyoyo banaddamu ogiwuliriza kikyenkugirayo gwereka tugamba mbu tetwamukola twasapotinga kye yali akola ne tumuwagira kati kyekyaky'oyagala mwasapotinga ekirungi kye yali aleese anti kati n'ebirungi tetukyabiraba lwaki twabizira kitegeeza nti kyabika kati mu nnaku zino byaba busirusiru agenda kuleeta ebirungi mugenda kuddamu mubiwagire teri yawedde yuyo kati lira gye bamukubidde bikati nalabyeko ayinayo mabega kaawo yagambide mbu mwakola ki ayina mabega kaawo statement gye yakoze ng'agamba nti kati ayingidde ebyobufuzi andi yabawa yabagamba December kyatugamba naye bananga ekisajja ayingire politics kyatugamba kijja tukezanga ali mu kwetegekera byabufuzi kitukeza ku migo ku makya ne kituddamu emisana n'ekiro nga tutiikinga nti ejange esali njifunye kati bye byanti kyegamba nti ng'onkubira nako edi bakubye emisana nange nnyini nawuli ayina sebe gye yakola era n'agamba mbu
agenda asobola okufuga Uganda n'agifugirako Tanzania asobola okufuga East Africa ng'ali mukulembeze ogwo kati bye bintu byotunuye alien skin byayogera nosanga ng'akoze statement ng'oyo eyo nosanga byayogera kujalagereza bantu ate awo wenjagalira Bobi Wine nti Bobi Wine